Waliwo omulamuzi wa kkooti y'e Mukono eyasimatuse okufiira mu kabenje ekiri ekikeesezza olwaleero ng'ono yadde mu bitundu by'e Matugga era emmotoka bwe yawabidde n'eva ku luguudo n'egwa mu luwonko. Wenjogerera bino, emmotoka ye yaggiddwawo era ekuumibwa ku poliisi y'e Matugga nga kino kireeseewo okusattira mu balamuzi. Bajjukira ddereeva ayitibwa Bravo Kisambira bwe yavaayo n'ayataka odiyo ng'agamba nti embeera gye bayisibwamu si nnungi n'akamu era nga yeewera nti lumu alikuba omulamuzi gw'avuga mu akisidenti. Baavaayo ne bagamba nti abantu abo basasulwa bulungi nnyo. Justin yayogera boogezi bigambo bye naye embeera gye bayisibwamu eba nnungi, akasente bakafuna mu budde era ne bagamba bagenda kutuula bakitunulemu babongeze ku musaala. Naye olwaleero musajja ono yasimatuse akabenje naye mulamuzi. Kati kikwewuunyisa nti babanga ddala kituufu embeera y'abaddereeva b'abalamuzi bagitereeza ate ono ye obuzibu bwavudde ku ki? Okuba mukama we mu luwonko. Bano nno batandise okusattira nga beebuuza nti ddala kiki abaana kye baliko? Abaana bakooyedde ddala okutuuka ku kino? Naye twebuuze nti bw'obeera ggwe nga omuntu gw'okolera olabira ddala nti ssente zaafuna mpitirivu obungi naye ng'okusasula ggwe amukolera kimukaluubirira, gwe oyinza okufuna omutima ogwagala okukolera omuntu oyo nti nedda. Okubamu akafaananyi nti nina famire gye ndeka emabega, bwe nvaayo waka baba bansuubira okukomawo n'akaveera waakiri nti ninawo ke mbaleetedde. Naye bw'okomangawo nga tolina ky'olina, abantu balina obakakasa nti mbutuufu sirina ssente. Kati ng'omukyala n'abaana basigala beebuuza gwe omuntu akolera gavumenti, kuba omuntu avuga abalamuzi naawe obeera okolera gavumenti. Beebuuza nti omuntu akolera gavumenti okugamba otya nti ssente zikubula nga n'abanoonya bwalejjalejja 10-10 waakiri asobola okufissa n'abaako katwalira ab'ewaka. Kati abantu bano kyekisinza obbajja mu mbeera ne banyiiga okuswazibwanga okutuuka awo oluusi ne babulwa kye baliisa abaana baabwe. Abaana baabwe ne basomeranga mu busomero obwa layisi kyokka nga abantu bano bwe bavuga abaabwe basomera weeru wa ggwanga. Abasomera mu Uganda basomera mu international schools. Kati bo beebuuza nti ffe abaffe basomerako mwaga amasomero bamwe mwe basomera kiba kyanjawulo ki? Balaba nti embeera bwe eganye nga tegenda kukyuka kabasalewo beesasulize embalamuzi abo bwe bavuga. Olwaleero bataddewo akasattiro. Kati abalamuzi bwe bali buli omu yeekengera ddereeva we. Kyokka nga tujjukirako nti n'abalina ba bodyguard nabo bakyasattira kubanga abasirikale tebanaba kutereezebwa mu byansasula yaabwe era bakyali kasaala ke baafunanga luli akatono ddala. Kati buli alina bodyguard ali mu kusattira. Ali mu kitongole kya gavumenti ng'alina ddereeva we naye asattira. Beebuuza nti bakole batya kubanga bwe banaabaleka ne beevuga ddereeva asobola okwekyanga n'avaawo. Naye omulamuzi waga nti kayeevuge era naye akimanyi bulungi nti asobola okutuusibwako obulabe. So kati embeera eyo bwe munaaba temukyusizza ku mbeera y'abakozi, bwe munaaba temutegedde nti abo nabo baana b'abantu, bwe munaaba temusobodde ku respectinga abantu abo nga bwe mu respectingamu abaana bammwe, kitegeeza nti awo we tulaga Uganda tugenda kugifundamu kubanga bw'obanga buli kitongole kitandise okusattira, bwe babanga buli baana bavudde mu mbeera baagala obwenkanya, awo kye muyina okukola kintu kiri kimu kyokka kyokka. Mutereze ebyennyingiza by'abaana abo, akasente mubongezeeko ate mukabaweerenga mu budde. Omwana agenda okusimbula okuva ewaka okujja okukola emirimu gye amanye nti ab'ewaka alina kyabalekedde. Naye omuntu abeera ku luguudo ng'avuga kyokka ebirowoozo bimuli waka yeebuuza naye kati bwe nva wano nenzira ewaka abantu bange ngenda baliisa ki? Saaleseeyo wadde ekyokulya kyokka mu nsawo siinaamu ssente, nvudde ku mulimu tebansasudde. Kati ebirowoozo ebyo ebingi bwe yeekanga ng'ayingidde kittuleera oyinza okumunenya n'olowooza nti ekintu ekyakikoze kagenderere. Naye n'ebirowoozo byennyini bimuleetera obuzibu. Bwe tulabira ku basirikale embeera ennaku zino gye balimu, n'omusirikale abeera akutte emmundu ye n'atandika naye okulowooza ekintu kye kimu. Kati weekanga bw'alaba omuntu omulabikidde obubi yeekanga amukubye essasi nga talina na nsonga lwaki amukubye, ngera bw'omuzza mu kafubo n'omubuuza naye omuntu oyo okubye waaki. Musajja wattu ayinza okugamba amazima amatuufu, simanyi na lwaki mumukubye, simanyi kikimbaddeko. Naye nga birowoozo. Kati gavumenti bwe mutaatula ne mulowooza ku bantu baffe abo, kitegeeza nti Uganda yo tugenze kugifundamu kubanga batuuse okubeefuulira. N'abavuga omukulembeze w'eggwanga temulowooza nti basanyufu era nabo ojja kusanga engeri gye bayisibwamu y'emu na bano abavuga aba wansi era nga n'oyo akuvuga naye asobola okunyiiga n'ava mu mbeera n'akukola ekintu kye kimu n'akkuba mu luwonko. Kati bwe muteetereeze mmwe munaamanya ekinaddirira.